Bakyabana tuligamba kyabajjwa eky'obugagga ly'ettaka kwe teesigamye naffe ng'Abaganda. Nakigozi Erina, your teacher. Nkwebaza okuba ng'ogoberera ku YouTube, gendayo olabe video nziteekawo olusizi sharing because of time. Naye nga mbasuubiza okubasomesa amateeka agafuga olulimi Oluganda era mumanye n'empandiika y'olulimi Oluganda. Mwebeereremu. Mulina okusoma abaana amasomero bagagala naye manyi video zino. Olwo abaneebaza mwebale kwebaza, mwebale kusiima, manyi nti zibatuukako era abaana mubasomese. Nakigozi Erina. Amateeka agafuga olulimi Oluganda. Buli muntu abeera n'amateeka. Nze nyina amateeka aganfuga, nateekako amateeka kwentambulira. Naye oluusi osanga nti abantu abamu tebasobola kumanya nti gw'olina amateeka nga agakufuga nti I will do this in this time, I will do this in this time. Sometimes olina abanga akutegeerera n'akuyita omulalu. No, toba mulalu. Naye olina okuba n'amateeka. Kati ng'olulimi Oluganda tulina amateeka agalufuga. Mu mpandiika, mu njogera, mu ntambula, mu nnyambala era ne mu ngeri yonna. Tambula ng'Omuganda. Yambaza ebigambo bino abasoma olulimi Oluganda mukimanyi. S4 from S1 to S6. Era mu ntambula, tambula ng'Omuganda. So n'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti tugenda kulaba ku video empanvu tugenda kulaba enkozesa ya ennyukuta mu lulimi Oluganda. Awo tugenze ku mpandiika y'olulimi Oluganda. Ngenda kusooka mbalage empandiika efuga olulimi Oluganda. Ennyukuta ya L ne R ezo. Ate tugenda kusooka tuzirabe mu video empanvu ngenda giteekawo ku YouTube. So mbagaza bye munjagaliza era ndaba nti ndi musanyufu nnyo wadde nga waliwo ebinsomooza. Nina okukola kino kubanga mbayambako nange wadde nga mba busy naye nga Omuganda kinkakatako kubanga at least nange nkolako part yange. Abantu boogera by'olulimi Oluganda baluyimba bubi balwogera bwe mugenda ne muwandika nti gundi yanjogeddeko lwaki togenda n'owaabira omuntu ayimbye obubi mu lulimi Oluganda ate njagala okugamba kino OS Omulangira Ssuuna ekyo kiwakoze ensobi bwemba mulina diversions zammwe it is okay go on because everyone moves according to her or his own understanding but you cannot do that mbosiba abantu. The brother nge Sebagala Oriam nkwebaza nnyo wangamba Kelvin Kanja nga nyogeddeko ebitali bituufu ne muda munagamba okoze ensobi Erina. I would not expect abana bangamba MP okoze ensobi to reply Kelvin Kanja you should leave her. I mean you should leave him. Nayogera byaga omuntu omuleka nayogera as long as toli it pains me. My family members bagamba ebintu binyo banjogerako bingi but it's not true. I'm not but I reply to them because I need my daughter. But just wait, if I get my daughter me Erina, even if you talk about me something banyi babogeredde ekyabujja ku ky'omuntu agambe Erina omulaba abadde nga tageja bishi abadde mulwadde wa sirimu bogeja nti ali ku ddagala limugezesezza. So njagala okubategeeza abantu batwogeredde nga bagala kimwaddeke naye amaanyi galabu era twamala ne tuwangula akubillahi baogera naye bino okugenda kola bibyo nze sinala budde bw'abantu. I don't have time omuntu gwenyinza otwamukomera alina omwana wange you talk about me I don't care tebinja. So abayizi b'olulimi Oluganda mu video empanvu mbitadde eri naye mwebereremu mulina okumanya teri budde bwakwebaka omukyala abigamba nti ekyobugagga kyettaka ngaffe kye tulina Abaganda naye mutunula muli mutwe omufuluuta muli mu diversion mutuvuga process by process kino leero enkya kiri omwaka gugenda kuggwako tukwate ogwokubiri mulabe omwaka tuli mu gwakumeka gwo tegwenze kuggwako muli mwoyo folofoto ogwokubiri gugenda kuggwako ogwokusatu gwako oza change okoze woki. Nze Erina neberera mungaze teri government egenda kuleetera sente fuba okulaba nga ofuna kyolya funa okulaba nga oli happy and I'm going to learn how to be happy. So abayizi bange njagalayo abanakola ebibuuzo wanga Aisha Basajja Kabaka wa Buganda.